بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أبامي نبتشال برونجي أباتوتو بليرو كلتين بغاقد لبايك إسلام ميديا tubaniriza mu session yaffe ebeera yakubiri omwaka guno 2024 ku nsonga ekwatagana ne financial literacy, okumanya ku bikwatagana n'ebyenfuna. Twagamba nti it's a basic need eri mu bintu omuntu byetaaga ebisookerwako okumanya ebikwatagana n'ebyenfuna. Ate gwe omusiraamu kigendera ddala wala olw'ensonga nti ensonga ezikwatagana n'ebyenfuna mu busiraamu Allah subhanahu wa ta'ala yazissaako essira ddene era nga bwe bulamu bwo. Buli lw'otakola by'oteekeddwa kukola ku nsonga ezikwatagana n'ebyensimbi obulamu bwo bw'obuziika, kubanga Allah alina bingi byakubanja nga bitambulira ku ssente. Omusomo gwaffe guno tutambula wamu ne mukadde waffe Hajj Abdu-Noor Katende, omusajja omukugu mu bikwatagana n'ebyenfuna, muyite consultant, business consultant, era nja kusaba sebo mukadde wange ombulize kwatulaba ku lutimbe gaggadde. Alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, abatulaba sanyise nnyo okuba nammwe omulundi omulala era nga tutwala omusomo guno mu maaso ku byenfuna byaffe. Tusaba Allah abitutereereze ebyenfuna atongere ne baraka mu bulamu bwaffe. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mukadde wange sebo twagala okwongera okwebaza okuwanga yakadde nojja netulako wano ku mpewo za Labbaika Islam Media okwongera okumanyisa abantu n'okufuuka ensonga Allah kwayisiza okusesetula abantu bano okuba kujja ku ddala lye baliko mu bizibu ebyenjawulo bye balimu, ate Allah n'ayisiza kuffe n'abasitula mu madaala. Amazima gali nti it has been an incredible journey. Olugendo luno okuva twatandikira ku inception ya business okutuusa bwe tuli abaddu basiima era abo Allah subhanahu wa ta'ala basaasidde ne batambulira ku bye tuzze tematema. Amazima gali nti enjawulo bazze bagifuna baada Allah. Mu episode yaffe eyaggwa mukadde wange twali ku importance ya documentation as far as any business is concerned, be it small or big. Era ensonga wazivuga bulungi nnyo ne tunulira obukulu bw'ebiwandiiko baani ba users b'ebiwandiiko be baani internal and externally. We really nkakasiza ddala tetulinayo kayinja ketwalika antante kujja ko Allah subhanahu wa ta'ala yasinga okumanya mu mbeera eyo. Olwaleero luno nkakasiza ddala nti nga bw'oli mu mulimo guno okimanyi bulungi nnyo nti businesses zaffe zirina ebizibu bingi. Gwe wakola statement wano yampa amaanyi nogamba nti business eringa mwana. Omwana alwala, omwana ateekeddwa okutwalibwa mu ddwaliro, ajjanjabwa, ate asobola n'okufa singa mba mugayaliridde obanga amuru ya Allah eyise ku mwana oyo. Ne business bwe ziri tusobola ddala kukola byonna nga bwe tubitegedde ne tubikola, naye Allah n'ayisa amuru n'agamba nti ekyo nkikomezzaawo, era Allah n'akikomya. Naye kye twewala kiri kimu kufuuka nsonga ya businesses zaffe kufa. Olwaleero njagadde tubeere n'ensonga gye tuggulawo ejja kubanga zimuuko, era abatulaba ku lutimbe gaggadde nja kubasaba tubeere patient nga tukwata ensonga eno, kuba ensonga eno eri critical nnyo ku survival ya businesses zaffe. Amabanja, kigambo ekyo olina wakiwuli obuwulizi muli yeekanga amabanja. Naye njagadde olwaleero tuconcentrating okusookera ddala ku mabanja ga businesses agali individual and personal tujja gayingiramu. Naye amazima gali nti obulwadde obw'olukonvuba obusinga okutuluma nga banna business n'ebyenfuna byaffe y'ensonga y'amabanja. Ate ng'ennaku zino tulina eŋŋamba egamba nti tetusobola kugeewala. Bwe nga business consultant awo njagala otandikire ensonga eno tugikutte tutya, kiva ku kyamabanja gano okujja okwepayiringa era tugakutte tutya ffe abagalimu already. Leka nga sinatandika njagala nkubuuza amabanja kyeki. Amabanja ndoza mu lifuutifuuti zandibadde credits akasente kano webeera finance oba webeera product oba webeera ekintu kyenzije mu mikono gya nannyini kyo
nkyeyambise ng'ekintu ekyo nteekeddwa okukizaayo after a certain period of time nze bwe nkitegeera nganze kituufu ebbanja ffe tulitwala nga it is a liability obligation nti olina obuvunaanyizibwa obw'okuzaayo haki etali iyo nti omuntu abeera ne assets zibeera ebintu omuntu kyalinako obwannannyini ng'asuubira okugobololwa mu kyo oba ng'afuna either zisobola okubeera cash flows nga zijja for example oyinza okubeera n'emmotoka ng'emmotoka yo asset eyo ng'ogisuubira ogipangisa nekuba ng'erina benefits zeekuwa kati amabanja gabeera mu liability eri which is the opposite yaki ya asset kitegeeza go bwe gajja amabanja n'ofuna amabanja ate go gatwala ssente eba benefits oba cash flows ziba zigenda wabweru waki business kati ebbanja lyo mu ntegera yaayo ebbanja is liability ebbanja credit ebbanja lyonna oba noli nagamba looni oba ba creditors byonna gabeera mabanja ng'omuntu akubanja olina obligation ey'okusasula olina obuvunaanyizibwa obw'okusasula eryo liba bbanja buli wobeera n'obuvunaanyizibwa obw'okusasula eryo liba ki bbanja kati liyinza okubeera ebbanja ddene oba nga ttono naye libeera ki banja newe liba ddene newe liba ttono lisobola okuzaalira ki akabasa kubanga ono omunene golowooza ayinza okuba ate ye nga Allah yamugaggawaza n'atakubeera n'akatakuteekako kazito nnyo naye ate ono omutono gogayaliira yasobola okukola ki okuvaako ettabbu nnene kakati ensonga webale nkweyanziza kubanga ekizibu kinene kitwafectinga ng'abantu ne kitwafectinga ne mu business ekyamabanja amabanja so ensonga eri how do we manage mabanja tumanaginze tutya amabanja gano ne gatatufuulira kizibu oba ne gatatukuba wansi oba ne gakuba business wansi amabanja gano ogamanaginga obulungi olina sooka gamanaginga nga tonaba gafuna kati abampulirize waliyinza okubeerayo waliwo abatanafuna mabanja baganze sibyempuliriza byaki kubanga siina mabanja newabeerawo naawe abagayina olwedde mabanja kati nabo baagala okumanya managinze abo tobanoonyeza walala gamba nti abaliŋŋanze nze waliwo n'abalina amabanja kati nze ndi mugompuga omanaginze otya kati ekintu kino tugenda kitwala mpola aye tugenda kuva tutandikire eno nti omuntu yenna atanabafuna bbanja tugambe omuntu talinabafuna bbanja oteekeddwa okubeerawo ng'olina engeri gy'omanagingamu amabanja bweba kampani weyali badde kyetuyita ne credit policy engeri embeera gy'omanagingamu amabanja nga tova mu mbeera newebeera nga teri documented nti olina policy eri documented naye gwe ngaawe ng'omuntu beeramu muli nti nina policy naawe wetegemu policy nti olina emitendera oba policy kyeki tugiyita enkwata eri structure engeri gy'okwatamu ebyamabanja byo kubanga engeri gye tuliretinga n'abantu tukola transactions n'abantu tojja kwewala ki mabanja ogenda kubeera n'amabanja ogenda kubeera nga mukyala wa kubanja naawe omubanja oba abantu abakuli okumpi abanabo bakubanja n'okwetoloola ogenda ogaziwo ng'abantu kubanga tuliretinga n'abantu kakati ekisooka point esooka mu kumanaginga amabanja nga tonaana gafuna beera ne policy nti managing this is my credit policy ogisetinge obeere ng'ogamba nti nze
sigaba banja lisukka sente ki bweziti kubanga gwe weemanyi bw'ojjamu sente ezo ojja kusanga ng'ojjemu working capital n'omuwa omuntu akusuubiza agenda zizza naye ensi yetoolodda uncertainties tomanya ayinza ozifuna ayinza obutakola ki kati bw'atazifuna sente ezo gwe n'oba osobola okusuubula obeera tosobola kola ki kusuubula ekyo kiva sayidi eno gwagaba ebbanja anti kati amabanja bw'ogamba amabanja tugenda gatunulira sayidi zombi waliwo agayina waliwo n'abanja wali agaba n'agalya otyo ate nga wonna nno mukadde wange okajjayo bulungi olw'ensonga nti waliwo abali mu ttabbu nga gye tulimu olwaleero eva ku mabanja ge twagaba kyekyo anti kyekyo kyenandikiddeko agamba nti bemmanja singa bansa ndi musajja mugagga naye kuba sente zange zonna naziwola nga talina ngali illiquid nga talina liquidity talina sente naye sente ze zeesibidde muki mubanja obeerako ne gye bayita limit esobola okubeera ekisooka mu value nti bwemba nga babbanja sisukka sente zino era newogenda mu banka bagamba nti gwe engeri gye twasesinzeemu tosobola kusukka naye sigambye genda mu banka seeka tugamba musoseze entuufu kakati tukisetinze mu value ne mu budde ogwo nagwo omusomo tujja guleeta seeka omuntu yeewaza atya okugenda mu banka nagwo mu maaso etuligule inshallah ate gujja kuba gujjidde walungi olw'ensonga nti bwe tunaaguleeta wano mu kulya amabanja tujja kulaba obubi obuli mu kulya amabanja ga banka sheeka genda mu maaso kakati okusetinga credit policy ekikulu kati nga muno mugenda beeramu osettinga limit nti credit limit nti nze okuwa ebbanja nkoma ku sente bweziti waliwo ne limit eya time nti nkuwa ennaku bweziti ng'okiriyalinze ki ebbanja lyange bino byonna byetwogera kiba kirungi nnyo nga biri mu buwandiike nga wetwagamba wetuvudde mu documentation byonna policy some of the documents zetwayogerako eri is a credit policy okubeera nga eriawo eri documented nti bwe nkola ki bwe managinga credit nti omuntu customer yenna ono sikuwa ki banja nga toregisterinze sifunye endagamuntu yo simanyi wobeera simanyi ki n'ofuna details ku customer bw'omala ng'omwasesinze bulungi n'olyoka extending credit kati bino byonna bibeera mu policy eno gye tucreatinze nti mu policy eyo mulimu customer ono sigenda kusukka sente bweziti newaba akola atya sente zikoma ku sente zino nti nkoma ku miliyoni emu nkoma ku miliyoni 2 abakasitoma banjawulo basobola okubeera ne limits ez'enjawulo according to your assessment ngolaba ono atwala volumes nene ate ayina ebintu byakulekedde ayinza okuba olumu akulekedde ekyapa kirimu sente ezo nosalawo n'omuwa a certain limit then n'ennaku ozilimitinze sitera kulaba nnyo company zisuka myezi 3 nga baku extendinze credit kubanga zino sente muli mu finance sente zowaamu amabanja kitegeeza gwogenze neweewola sente n'oleeta n'oziwoona yagenda akole kati gweri ne babiraba nga bakola ki bakuli bubi ng'ate ne interest okola ki ate naye epayiringa kati okuntu okumutwala ebintu byo ku bbanja eri kiteeke mu mutwe nti alinga nga gwe omwoledde sente mu banka eri bakubanja kubanga sente wano teziriiwo bino ebintu newaba atutte bintu ziba sente kubanga ebintu wabiguza sente
naye akantu ako Hajja Abdu-Noor kokonyeko ndoze kitere tuletera obuzibu kye twayogerako mu ntandikwa nti tukyalemereddwa okudistinguishinga wakati waffe as individuals and business as an entity wakikuonako nnyo wano kugamba nti omuntu yenna anabeera ne business ngeri successful ajawula agitreating as kubanga kati ne mabanja gano ojja kusanga nga business naawe wenyini ekola ki ekubanja oba naawe wenyini wemeranga Hajja Abdu-Noor mukwano gwange bona nsanga nga ntudde ku safe ng'oyagala emiliyoni y'essente nze ngenda kukwata miliyoni y'essente nerabira nti essente eno si yange sente ya business njikuwe nga situlira zino zonna zoyogera conditions zino zoyogera ko nga government nga olusi ne credit policy sirina obanga n'olusi weeri naye nze mwennyini defaulting olwo omuntu azze ng'omanya obuzibu buli bwo kyova olaba businesses bwe zibeeramu emitwe egiwerako mulina okubeera nga mutuula gundi atusabe tumuwe ebintu tumuwe ebbanja bya ebintu bya miliyoni 2 mulabe mutya ne mumwaseesinga ne mugamba nedda bwozimu atagenda kukola ki zisobola zisasula obeera omuleetere obuzibu mumuwe miliyoni 5 awo museetinze ogenda omuwa miliyoni 5 ezo ngino ate otekawo embeera emukola ki emubanja asasule so bwe tuba nga twoli bakumanaginga amabanja naddala abo betu extendinze ku side eno ebeera nga asset yaffe gite amabanja gano gitwe bantu betubanja tulina okusettinga credit policy nti omuntu yenna gwe tugenda okuwa ebbanja tulina omukolako assessment nga yamaanyi tulina omwaseesinga ate atambulire ku values za business ate kati soka n'okiseetinga mu biwandiiko ne kibaawo kati ate mweyo policy mwe mugenda okubeera eno assessment gyoyogeddeko oconductinga credit checks nga tucekinga osobola n'okukola checklist ono alina waabeera tinedda apangisa bupangisa omuntu g'obanja apangisa ate lwaki omuwa ebbanja seekaffe nali nga tukoleyo emirimu gyaffe ne tugenda omusajja nga tumubanja omusolo omusajja n'atugamba nze ngenda kusasula biki mukomewo enkya twagenda okomawo enkya nga container mu office ye yali ya container nga teriiwo nga container ndekola ki teriiwo kakati omuntu atalina permanent address permanent nga tulina wono omusangira omuntu akusange ku street awo agambe mpola nawo omwoyo gusobola omuwa kigambo kinene kyobuuziza seeka tusobola muwa so kati eno checklist ejja kubanga etugaidinga omuntu abeerawa simanyiyo lwaki omuwa ebbanja gotamanyi omuntu akolawa ebintu byatuguzeeko byenkanawa abadde client waffe ate lwaki omuwa ebbanja ogenda kwereetera obuzibu tulina abaddu akubira essimu n'agamba tibadde nsobola mpola emitwalo 5 nga kuddiza enkya ku ssaawa 4 nga taddeko n'obudde kati nga bw'ogambye tulina checks zetukola mu kuwola nogaa nti omuddu ono kansooke mulekemu paka nkya n'omuteeka ku waiting list n'omugamba nti akatulabe kawungeezi netugamba nti sente ngenda zifuna nkya ku makya zipikinga enkya ku makya kati wakubira essimu ku makya nomuga nina ate wensuse naye nzija ku office bayisaawa nnyanja kuba ntuuse kati ogenda omuwulira nga agamba nti akankulinde wekibanga wekite bwekiri ng'ate yadde yabadde aganja agenda kuwa ku ssaawa mmeka naye ku ssaawa 4 ez'enkya yabadde agenda okukusasulira akyalirira obuwe kati ate obeera akyayagala era we mugambe kati oba okola zobadde ogenda okumpa zoba okozesa kati obeera oyina etaddamu kuba ssimu obeera oyina checklist
ne Hajj Abdu-Noor totugobye kukola bantu kubayamba kubanga checklist ezo zoyogerako bwe tubeera nazo nga bwogambye nti bwe tubeera nazo mu credit policy amazima gali nti most of the people we give our money tebayita kituufu era kyekitulese mu mbeera gye tutandikiddeko embeera gye tulimu eridizimo nti naye bw'omuntu bw'obeera nayo n'ogivaako tobuleminga nnyo tobuleminga abalala nnyo self blame ebeera gundi webulaminga gwewekka era omuntu nze gwe nawa ssente naye nga nkoze checklist omanyi checklist yange ebeeramu neswala omuntu atate Allah omuntu atate Allah ate assessing partners the right partners for business omuntu nga tasaala omwesigo tya mugabalira omuntu ono asaala nti nedda tasaala naye biki naye yasoma eddiini eki naye tasaala ngamba naye olw'okuyunga Oluganda nemuwaki no going against your own principles now I'm to blame nze nyini era ebivayo byonna yes nze gwe bakolaki nze gwe nene nyanze nava kuki ku principles zange ku police yange ng'omuntu kati naawe seko tekigana giteekawo oba ogimenye yes ogimenye gonyini gwaba akoleze ki koba ogimenye so togenda kunenya muntu yenna naye nga gundi ozitaddewo kati bw'oteekawo tugambye ekisooka poliisi ebeerewo written mu buwandiike oba ogiwandiise mu Luganda naye oba samare giteekewo nti siwola muntu bwati oba sikola kino bwekito oba bizinesi siwola seka wali ogenzeko mu supermarket wali weewozeeyo ki tewali Luganda tewali kumanya oza lwaki abantu ate buno buduuka obwali kumpi wali ne ku neighborhood tuyinza okuba nga tuli wano naye nga bakubanjayo omunnyo bakyakubanjayo sukaali kati oli okusetinga gundi ya supermarket kwewala ki mabanja kuwola okulya necessary yetawula supermarket tawula ate ebintu yabigula kuki ate akugamba n'okugamba ndi munayi nandikuwoze naye byonna ebirimu si byange products z'abantu bajja ne bateeka muno ndyako katono naye nga nebisingamu obulungi oluusi bibya kati n'omuntu tusobola omugamba nkubulire bino sikola ki business si yange ate byayo kubanga business kubanga toje omuntu endala nnyo era ennaku zino okujjawo empala n'omuntu omugamba nogamba nti munayi tonyigira business yekumye sere toyita nze sirina business erina criteria yaayo togiyise kati bw'ogenda wali n'omulaga nti kino tokirina tetusukka zino nga naye document agiraba yenna addayo nga mumativu nti tebanyimye sente wabula nze atalina bisaanizo byakufuna sente so bw'obanga toyina police obadde toyina police ddayo okole police eya credit eyiyo tujja gikola mpolampola wano olabe ng'oteekamu ebintu ebikola ebisaanidde ggwe okwasa esinga omuntu gw'ogenda okuwaaki bw'oba obadde nayo eyinza okuba ebadde nfu nga byonna obikola nga poliisi bwegenda naye nga tebakunyazewo then gikola ki gyasesi ddamu ogikebere poliisi eyo twalekawo n'akanyobera ak'okujja erimu abakugu credit poliisi eyo gireeta eri abakugu obawe narrative ya business yo na kutya bw'obadde owola okusinza ku poliisi eno oba ku advising accordingly kigambo kikulu seka gundi eno eya managing credit nina experience kubanga nali nkozeeko n'ekitongole ate ne banteera ddala nga ndi mu finance ate nga ndi mu credit control twagiyitanga credit control unit nti ebitongole biteekawo ne unit namba oba department ku managinga credit mabanja tulya tutya mabanja tugaba tutya mabanja nga gwe mulimu gwammwe ku managinga ki mabanja tosobola ku managinga bbanja nga tosobodde kusooka kwaseesinga muntu gw'ogenda kuwa bbanja kikulu
ate towa muntu bbanja nga takuwadde kintu bakitaki security tumanyi sente zikomawo zitya kubanga bwagaana okusasula bwezitakomawo tukoze ziba sente zifudde ng'okuba kampani ekigo. Ate omusajja ayogera ku sente n'agamba nti yali mukadde wange Seka Kuraishi twali twogera ku byobusika n'agamba nti sente gwe musaayi ogutambuza obulamu kati okuwaayo obuwi sente obanga yeesaze omusibwa omusaayi guyike buyisi gwe gulina otambuza obulamu naye guwadde gugende bugenzi bagenda kutwala ku kitanda ate baleete omulala ogw'omuntu omulala bakuteekeko nga bwe twagamba sente zino mu bizinesi ate ennaku zino enjogera eriwo bagamba nti oyinamu ku musaayi gwe musaayi bwe guba teguliimu bwe gukendeera kati omuntu bw'ozannyira ku musaayi kati bw'ogugabagaba ne gugola n'ogaba balimitinga togaba payinta bbiri era bale batuuka n'ogenda nga golaba oyina mungi naga nti toyita ng'omusaayi gw'olina bw'onaaga bw'ogenda kutuka kati waliwo omuntu nga okusiza bw'oyimiridde bw'ogaba ebbanja nina omusajja ye yayinanga embeera nga bw'oyogedde credit police ng'ayinayo ebintu byatunulira ng'agenda kukola ng'amala obbiyitamu byonna n'amala n'akugamba nti amazima gali nti oyise naye obuzibu period gy'ogiddemu sigabira mu mabanja kati bino byonna obiyise naye ate ebbanga esizoni yo sigaba mu mabanja eno sizoni naye kwata line 10 kuba sizoni yo yakusaddaaka naye sigabira mu mabanja line 10 lyo genda otandikira lyo ndikuwadde buwi. Ate ekintu ekyo kyoyogedde ekikulu nnyo waliwo omuntu ajja ng'agenda kufukira ekigezo ng'azze akugyeko sente oba ofune obeere nga omubanja naye ng'olumu kyetaagisa kumuwa ku magezi engeri gy'asolvingamu kiri ekintu ekizibu kyonna kyagenda okusolvinga nga kirimu kyetaagisa magezi olanga kyetaagisa kumuwaayo kasente atandikireko ate aleme kufuuka kizibu gy'oli. Ekitegeeza nti Seka kyoyogerako nti kyandibadde kikulu mu kugaba amabanja omuntu ono azze tumuwe ebbanja oba ziri bizinesi emuwe ebbanja kyandibadde kikulu nnyo n'okutegeera sente tumuwola naye ogenda zikozesa ki kubanga ayinza okubanga ate tulinawo solution ennyangu ennyo kuye kyalaba nti ekizibu ekyetaaga ssente anti kakati omuntu agenda kujja bamusomedde eddiiru ate nga gwe eddiiru ogimanyi nti ki yali ekukozesezako ne roosi bafere golodi biki simanyi waliwo onayina golodi biki yewola sente agenda ateeke mu ki ndirungezo ng'ogimanyi simanyi ekyuma waliwo ekyuma kyakubyeyo oyiro biki nga ye story gy'ayina kati bw'omutuuza n'omubuuza sente zeoyagala zaaki nagamba waliwo kakati olaba essimu eno bansomedde nti bwe tugula ekyuma kino olali mu industry area ne tukiwa omuzungu sente we ziri n'omugamba omanyi sebo kakkana abano bagenda kufera biveeko olaba omuwonyeza kati n'akantu ate kenyongedde abatulaba ku lutimbe gaggadde kebateekedde ate okwongera mu credit policy wabanga bakugikola if someone is not willing to disclose ekiri kumulisa ebbanja you're not the right person to give him kubanga wabanga tali willing kukubuulira kyagenda kukosa sente zo kuba zino sente zo jjukira nti zigenda kuddamu okubeera ezo nga azikomezaawo bw'atazikomyawo sente zo zigenzi. Seeka ku nsonga eyo era ekisinga bw'ogenda mu bbanka kati okuggyayo sente zo bakubuuza ogenda zikozesa ki ezizo mu bbanka toweewola wabula waterekayo sente mumbuze sente ogenda ozitwala sente miliyoni 5 ozitwala ogenda kukola ki bakubuuza kati gwe lwaki tobuuza muntu abanja ajja kwewola n'omubuuza sente ogenda zikozesa ki kubanga amazima gali nti okyogeddeko directly tekina indirectly but directly tulina responsibility ey'okuprotecting at all costs finances zaffe sente zaffe zigenda okuwa omuntu kituufu tetwandiziwadde mubi muntu biri gafula nina omuddu awo wano wetubeeredde awo mu mikolo awo muddu yannumba n'agamba nga omanyi nawe embeera naga nti Seka njagala ompole emitwalo 5 buli mwezi ngenda kuddizanga emitwalo 10 kagina ggwayo ne mubuuza nti okola ki era ogenda kukola ki ekigenda okumpa emitwalo 10 buli mwezi
kubanga nze ntunulira emitwalo 5 okuzinvestinga mu kintu ng'ojja kusobola okugyako emitwalo 10 buli mwezi ogimpe ate osurviving nga it's very hard ne mukama kyengenda okukolera kanonye emitwalo mpaayo weeks nga 2 nonye emitwalo 5 nzikuwe olimeko ogande kubera ku pressure gali omusajja ansobirako 10 omwezi guno kuba amazima gali nti toyina mulimu gogenda kukola okujja kugenda kubba bubu gogenda ku investinga mu mitwalo 5 nga buli mwezi ompe emitwalo 10 tekisoboka okuzinza ku mbeera eriwo financial situation gye tulimu kakati ebbanja kulu nnyo okulimanaginga nerino lyogenda okuextendinga kubanga bw'extending ebbanja sente zo ozitadde mu mikono egitali outside your control waddeyo obulamu bwonze era nnyo sente gituliranga bulamu musaayi gamba nti time is money ate ng'obudde gwe budde kakati abantu abamu balowooza okuwaayo ebbanja kikoma ku ssente tekikoma ku ssente ne bino oba otunda oba ne service oyinza okuba nga olina service z'okolera abantu era osavisinga olumu nosavisinga ku bbanja service z'owadde ekyamaguzi ky'owaddeyo liba nalyo bbanja naye si ssente tekikoma ku ssente zokka omuntu ayinza okutwala ebintu ku bbanja naye ekyalibadde era ndowooza kikkirizibwa mu busiraamu nti wemba nga mbadde ntunda bikopo nga buli kikopo kya nusu 10 omuntu atwala ebbanja simuguza ku bbeeyi eyo abwe kiri omuntu atwala ebbanja haya purchase ikkirizibwa mu busiraamu yes omuntu atwala ku bbanja agula ate 1500 agenda kukwata kapito okujja ng'ogikoze nga sadaka n'ogamba nti kamuwe nga niya ikhlasan ogamba nti omuddu ono ng'egyali mu mbeera eno kamu ebbanga lyanamala n'ensimbi zange zino Allah mbale konti nzisaddaasi kati abantu abasinga mu bizinesi ekizibu tukiina owaayo ebintu byo obiwadde ku bbanja kyokka obiweredde ku bbeeyi y'emu nowa kashi obeera otomedde setinga wali nti omuntu waba agula kashi sente bwe ziti bw'oba weewola sente bwe ziti ate oba onewulira ebbanga bwe riti sente bwe ziti wonaabo n'osooka mu bbanga lino bwe riti bw'osasula within a week njaba nkuguziza ku 1300 bwe zisukka wiiki 2 1500 osegeera omuntu mwenyini yeesalirewo weesalirewo ate wano poliisi eno kyogikozeemu kyogyongeddemu nti oyencouraging abantu bakole ki basasule akasente basasule mangu atunda ebibiri bino byagenda okwongeramu nga ate nebyandiriddeko aga nti omusajja kamugule kashi nsobole okusevinga ebibiri kale omuntu olumu n'okumuggyako okumugja wali walowooza nti nsobola okwewola ewa Hajj oba ewa Seka Bilal tekawo poliisi nti sebo bw'oba sente tozisasula leero mbeera nkuguziza ku sente bweti bw'oba sente ozisasula leero ojja kusasula 1000 bw'oba onozisasula mu weeks 2 mbeera nkuguziza ku 1500 kyekiri kye twagambye nti imagine buli wowoolwa omuntu sente obeera nga amugendedde mu banka eri riba nno n'omwewolera n'ojja n'omuwa eno babeera bakubala ne interest kigambo kikulu kati omuntu teyalisaanye kutunda sente zezimu eza kashi nekuzaawula kati bw'oba osazeewo okuwa ebbanja mu poliisi eyo teekamu nti ku bbanja nja kuba nnyongeramu nusu 2 nusu mu nnaku zino 2 mu nnaku zino 5 mu nnaku zino bwe ziti kyenkalejinga omuntu okuba nga akola ki ng'asasula kashi tekitugobe kuba kasitoma Haji waka tulinamu abaddu wakati omusomo guno gwe tuleese nga bwe nagambye nti already waliwo abagenda otandika nga bw'ogambye nti tulina preemptive naye waliwo already naffe abakirimu nga already twabuildinga dda credit relationships n'abantu ab'enjawulo nga tulina policies zetubadde tugoberera naye nga bino tebibadde inculcated mu system zaffe naye ate olwaleero ngeri gy'obyogeddeko ne explaining nga tulaba tubyetaaga tebaatuddukeko anti bayinza okuddukako naye abakudduseeko nga bakasitoma abaki
tebaba batuufu ekitegeeza abana abadduse babeera ate si batuufu babadde tebannakunyaga naye badde bateekateeka okunyaga mu maaso obeera weewunyeza obeera ovacinatinze ate allahumma la mania lima ataita wala mu'tiya lima manata wallahi kigambo kikulu kakati kyengezaako Hajj n'obudde butwala kanti ndiggwa kale era nja kusaba owumbewumbe ensonga eno ekinsanyusizza Hajj nti ensonga eno gitandise bulungi tusoose tuhandolinge on extending a credit nga tetunnagenda afunye onkoze bulungi nnyo era actually nze engeri gye nabadde nkireesemu nnyambyeko nnyo kuba kati ate oyina ate by'otemyetemye nga n'oluusi amabanja genda nalibadde nagasasula dda biidhinillah naye ng'ate binemeseza okugasasula ate bembadde mpa ne polisi zembadde ngoberera mu kubawa kituufu naam kakati bwe tuba nga tugira polisi eyo tetwerabira oku-encouraging abantu okusasula ki amangu ekyo kyeŋŋambye nti omuntu wa kaashi price ebeera endala omuntu w'ebbanja naye price ebeera endala ate ne period y'okwewola naye tugitemeetememu wali ogezeeko muyindi okugula emmotoka wano mu Bondi okugula nali ngenzeeyo okugula kaashi akuwa emmotoka sente endala bw'oba onoolwawo okusasula era nakuwa sente agenda mu kaashi Ajabe ensonga za business teziggwa buwoomi kubanga bwe bulamu bwaffe ate buli nsonga ebeera nkulu era ng'ezitowa nnyo okusinziira ku bwetaavu bwe tulina abatulaba ku lutimbe gaggadde ebintu bino mbitwale nga bikulu nakugamba nti valuinga nnyo ebiseera by'omala ku ssimu yawo ng'otulaba ku TV yo oba ku kompyuta yo akaseera k'oba otuwadde nkusaba kawo muwendo nti ebigambo ebyogeddwa gezaako weegayirira Allah okubissa mu nkola Allah tayinza kuleeta information eno gy'oli nga teyina mugaso bye tukugamba ababyogera balina experience babirabyeko omusajja wuyo agambye nti yalina ekitongole kiramba ate nga kitongole ky'amaanyi naye nga ali mu credit control department ebbanga eddene kitegeeza nti byayogerako abimanyi bulungi nnyo atazze abiraba alabyeko ne business ezigudde olwa policies enfu mu kuwola tutandikidde ku ggwe atera okuwola beerako ne byoteekawo twaziyita process controls so oteekawo mu department eno ewola okuva mu business ogane kugwa ng'olaba tusaba Allah jalla jalaaluhu Allah abeere nga akkiriza kigambo kimu onsibulira abatulaba neyanza nnyo seeka abatulaba ekintu kye tuliko kintu kinene nnyo ekintu kya credit kinene nnyo credit ecreatinga betuyita ba datas ne ba creditors nti gwagaba ofuuka data oli naafuuka creditor kati tubigenda biwumbira wamu naye ekintu kino kibadde kirwadde kinene eri bizinesi ennene n'entono nsaba Allah olaba mu ddiini Allah agenda kusonyiwa abasonyiwa abantu amazambi okuleka ebbanja ne shahid ne shahid alwanidde mu lutalo lwaki kati ate nabbi gwe nno okyogeddebo naye nabbi yagamba nti omuddu ne bwalana mu kkubo lya Allah n'afa Allah n'amuwa omukisa omulala n'amukomyawo n'addamu n'alwana mu kkubo lya Allah n'afa na Allah n'amuwayo omukisa ogwokusatu n'akolwana mu kkubo lya Allah n'afa ng'afiira mu jihaadi Allah ajja kumusomya byonna okuggyako ebbanja lye yo ebbanja Allah tajja ddiyingiramu kati ngaffe abasiraamu okumanejinga ebbanja okubanga tumanejinga amabanja gano kya mu busiraamu ibada nene kati therefore ate seeka kino kiriko emikisa osiba emikisa gyo ng'ogaanye okusasula abantu bakubanja bakukolimira awo tugenda kujjawo nga seeka tuhandolinga ono yeewola anti tugenda kyeŋŋamba eno guni gye tuliko nnene ate enkulu nnyo era afe abasiraamu etukwatako okukwata ensimbi zaffe ze tuyimiriddeko okuziba abaddu Allah bayita basufahaau
temukwate maali Allah gyabawadde mutambulizeko obulamu bwammwe ne mugiwa abantu abentegeera ennafu kati zino check-ups zoyogeddeko zino ze zitulaga ono muddu mutuufu okuwa ssente yange oba si mutuufu bwonaawo omuntu atali mutuufu Allah tajja kubaawo na nsonga yonna okujjako kwavuwaza waggulu wa byonna bino byetwogera ekintu kalaamu kiri kyetwatandikirako documentation evidence okulaga nti omuddu ono mubanja oba gundi amanja kikulu nabyovako okubanga nti nno bwatandikiramu ikra kusoma biwandiiko tulina okolaki okuwandiika polisi etugiwandiike obuwanvu mu Qur'an nejjanga Allah agitaddeko kuwandiika mabanja contracts mu kuwolaŋŋana wallahi kiba kigambo kinene era looza session yaffe eddako wengendo sookera ku aya eyo inshallah abaddu bategeera obukulu looza tujja kuleeta hadithi nga tetutera kuleeta ahadithi mu musomo gwaffe guno naye tujja kusikayo aya emu ne hadithi nga bbiri nga tutandika session yaffe eddako abantu bategeera obukulu bw'ensonga eno gye tuliko Hajj Abdu-Noor Katende mukugu bikwatagana n'ebyenfuna oba omwagadde namba bwe ziri awo wansi oba genda wali ku Kyamutawaza ku Labbaika Travels Hajj ojja kuba omufuna abeerawo awo nno musajja mwangu wakutuukako ate musajja ebisale bye tebiri waggulu kubanga anoonyaamu okusingira ddala kuyamba bantu ba umma Hajj tusaba Allah kwongera irimu Allah kuumire byolina ate Allah kwongera n'okutegeera ensonga zino n'ennyonta ey'okujja wano ku Labbaika omanyise abantu abadde batula ku lutimbe gaggadde Labbaika Islam Media ebadde session yaffe y'ebyenfuna ensimbi tuteekebwa mu baganda baffe aba Labbaika Travels abonno bakugumu hijja ne umra gendo tekero sente za Ramadan ne sente za hijja obudde buweddeyo twamala ne bakadde bafa Halk Media Uganda Limited abo bakugumu printing wali ku Nasa Road ekizimbe Printers Arcade omwaliro gwa kubiri office number U9 abakyala aba Bewell Therapy wali Najera ku kizimbe TNT building opposite Starbucks petrol station genda baberenga ate bakola ku nsonga zo eziri psychological twalayo obulwadde bu stress anxiety addictions genda mbakugu ensonga zo bajja kubanga abazikolako amasomero gaffe aga Ainu Shams Islamic schools ono twogera ku nursery primary ne secondary omwaka guno genda wali obulenzi otwaleyo omwana bamuteeketeeke magulu gombiriri secular ne theology ojjemu omwana anakugasa fi dunia ate nga ne akhira omwana ajja kubeera n'omugaso gyoli omutesitesi era omwanjuzi okwambala kuno kwe twambala ng'ojjeko ono Haji ero bwati wazze genda wali ku Labbaika Islamic Fashions ku kizimbe Aro Center ojja kubanga ate obafuna bambaza ddala okuviira ku mwana omuto yakazaalibwa n'ayambala ng'omusiraamu tuza ku mukadde akootakoota genda buli lugoye weeruli ate bbeeyi zonna bwayagala okwambala ku mihiyaro kanzu ya mitwalo 8 oliawo sente ozeewulira genda wali ku Labbaika Islamic Fashions ku Aro Center oyambale kabalasi emitwalo 8 ozeeteekemu ate Allah abazi kuwa ddala kitozessaamu n'abakyala habaya hijabu bukaya byonna wali ku Labbaika Islamic Fashions namba weziryawo omutesitesero omwanjuzi abadde Sheikh Imam Bilal Kitimbo Asumani Menya Imam Kyamutawaza barakallahu fikum wa jazakumullahu khair fi dunya wal akhirah wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.